Tali kwawukana okuvuganya kwali kw'amaanyi nnyo, abantu baali bangi nnyo, ng'era abantu abamu bwe banyinga toyinza kukyewuunya kubanga osanga ekisikiza abantu 10 nina kujjako omu ng'abantu banyinga toyinza kukyewuunya naye nga twageezangako buli wamu okugyawo omuntu asinga ebisaanyizo ku kifo ekyo era twakikoze bulungi tubalaba era abantu basanyufu bala bali mulayini sababu tubalaba golooza abalina obuzibu naye oli munne bwe bamuggyako onaayiiza kulaba ng'abantu baffe bonna babeera nominated. Of course nga bwe mmanyi akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kafulumya results abamu balina okwemulugunya okwo ne kugenda mu akakiiko akateebwawo executive board yaffe era akakiiko ako ne katunula mu nsonga ez'enjawulo era ne tufulumya lists eziri final. Kakati abantu abali ku lisiti eyo eri final be bagenda ne bafuna stamp y'ekibiina era ne banominatingibwa ku bifo ebyenjawulo. Twagaliza abo bonna abanominatingidde ku national unity platform obuwanguzi obw'enjawulo. Tusaasira bannaffe of course abatasobodde kufuna kaadi nga bwe mumanyi bannange abantu mwe mubeera 10 tosuubira nti mwena mugenda kufuna kaadi. Akakiiko kaffe kagezezaako okola mu bwesimbu n'ebirala newankubadde ebirumira tebibulamu mu process era kyova olaba akakiiko akateekebwako kabadde kagezaako okugonjoola ebyo bizibu ebaddemu naye tusuubira nti abantu baffe abafunye kaadi bajja kuwangula ate tusabe Mukama tusaasire basobole okuweereza obulungi so that abantu baffe baganyulwamu mu bukulembeze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Nafuka Hadija Birungi abadde yeesimbyewo mu kifo kya Nakivubo Nakasero Kyawuliyaako era nga ndi wano ng'omulwanyi ebbanga lyonna mbaddeyo nga foot soldier abadde atambuza emirimu gya pate yange mu bwamakanika. Mbadde najja nga nateekayo empapula zange ez'okwesimbawo mu kifo ekya Women Council Erekitiri naye nebaza Katonda olw'embeera yonna eyazze okusinziira ku bakama baffe tebasazeewo okulabika nga bawadde muganda wange oba baddiza muganda wange abaddeyo kaadi era nga nze omusiraamu njagamba alhamdulillah kubanga Allah tageera kiri. Nze ndaba Church Officer Councillor Lubaga Parish. Ekindeese nzize kufuna stamp enkakasa nti naweereddwa kaadi ya NUP okukiikirira abantu b'e Lubaga. Ekindeese wano nsaba bakulembeze bannanga abatafunye kaadi obanga wasibiddwa omukisa ogwo kupetitioninga obanga watadde petition naye tebeera considered tokitwala kuba nti no eno yenkomeredde tuwagire ekibiina kyaffe tugende mu maaso nga kyamaanyi.